Okusinza kwa Ssekukkulu ku Lutikko y'Omutukuvu Paulo Namirembe kutanze ku ssaawa 4 ez'okumakya akwetabiddwamu abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo. Ab'Emmengo bakulembeddwamu Maama Nnaabagereka, Sipiika Nelson Kawalya n'abalala olwo aba gavumenti ya wakati ne bakulemberwamu omumyuka Ssaabalamuzi Stephen Kavuma eyaliko Katikkiro wa Uganda Apollo Robinson Sibambi n'abalala. Okusinza kukulembeddwamu Omulabirizi Wilberforce Kityo Lwalira ng'ayambibwako bannaddiini okubadde n'eddiini wa Lutikko Reverend Kaone Benon Kityo. Kye tufuna mu kujja kwa Yesu kiri wano we kitandikira nti kubanga abaamusembeza yabawa obuyinza the right to become children of God. Omulabirizi asoose kusaba Abakristaayo okwefumiitiriza ku lugendo lw'ebyobulamu lwe bayiseemu okumala omwaka mulamba bw'atyo n'abasaba okusabira abatuvuddeko. Era tutukira omutima wano ndowooza kujjukira bwe twandibadde nabo kakakati nga tubaliwo. Yennyamidde olw'abantu abeefaako bokka nga tebakyafa ku balala ng'embeera eno yeviiriddeko ne bannabyabufuzi okusuubiza ne batatuukiriza. Waliwo abaganda tesifaayo naye okulonda sikirayo sironda tegenda muntu naye nga tundaba kugenda mukyali wano ate nga kuona nekituufu. Asabye bannabyabufuzi okukola ebibasuubirwamu omuli okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo ssaako n'abo abazirya ne zitatuuka mu bantu. Mikwano gyange abanoonya abalulu kaakano bamaze okutulaga nti obafaayo era bamaze okutulaga bafaayo kyenkanamu era batulaga nti era emedda atabira kukolebwa ani afaayo okukebera ne bagamba obanga bya mazima. Ayambalidde abanoonya akalulu akanaabatuusa mu buyinza mu mwaka gwa 2016 n'akubiriza bannayuganda okubuuza bannabyabufuzi bano ensi n'eggulu gye babasuubiza. Abantu beetaaga okufaayo olw'eggwanga lyabwe, abantu beetaaga okuwuliza ddala bino by'otugambye amazima gaabyo gali gatya. Nsaba abantu bayambibwa babeere bavumu okubuuza beesimbyewo ku mbeera ezikyanjigiriza abantu gwe bw'onojja onoozikolako otya. Ajjukizza abavubuka n'abafumbo okwefaako wamu n'okwekuuma obulwadde bwa mukenenya bw'agambye nti bukyali bungi. Oli mu mbeera z'alwadde olina abagizi sifaayo obulamu bwo tobufaako bw'otebukola nabwo bukufaako. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.